Rosa Simwe tumusanze mu ddwaliro ekkulu e Mubende gye yaddusizza omwana we okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulumbibwa ezzike ne limutuusaako obuvune. Ezzike okutuusa obulabe ku mwana we yabadde mu nnimiro n'awummuza omwana wansi nga wano ekizike we kyajjidde ne kimusitulawo yagenze okuwulira ng'omwana akaaba. Sinoonya ky'okola ne kimbura kati era nekikita abantu be bampasiza ne bamulonda mu ssiku. Kuba enduulu omukyala najja ne kimugoba emisinde ne kiddako emabega ne kikwata omwana ne kidduka naye. Abatuuze abadde mu nnimiro eziriraanyeewo bwe baakubye enduulu ne bakigoba paka lwe baakisanze ne bakisuuza omwana. Omwana ezzike lyamutaagudde omukono ne ku kabina. Lyamukoseza wansi ku kabina n'omukono. Gwamenyeseziddwa wansi wayiziddwa. Naye ekyo ekintu kirudde nga kitukigomya muno. Waliwo mukulu Matovu yali ayina embidde ng'atema embidde. Banange yakyekanga nga kiri bwe kiti ate kyo tekiviira. Ono ennimiro gy'abadde alimamu yabadde ya kipakasi kale nga n'obujjanjabi bw'omwana nabwo awamma buwamme kuba abadde akola mmere ya leero. Tukyanoonya obujjanjabi bukyabuze ssente twagala ssente bansaba ssente siina. Bamusibye naye ate essente walimu ebyetaagisa by'okwongerayo okumujjanjaba okubutereera. Babimpandikidde ku kipapula. Tugenzeeko ku kyalo Nsegenyi okwogerako n'abatuuze okunnyonnyoka ensonga y'amazike gano. Kirudde ng'abantu bakyogerako wano nga bakisinkana wansi eyo naye nga tugamba naye ekikuyu ekyo ddala tugenda kukola nze omu nabagamba ekikuyu ekyo baba mukisinkanye temukitawaanya munakitawaanya ennyo kijja kulaluka kifuuke kya bulabe naye muna temukitawaanyiza kijja kutambula nga kigende namwe mugende. Tekiri kimu si bibiri bingi byali birina amaka gaabyo gye byali beera Kabende. Baatema forest eyo ne basimbamu kalitunsi tebirinamu ebirya. Guno si gwe mulundi ogusoose amazike okulumba abantu mu kitundu kino nga ne mu mwaka gwa 2024 omwana ow'emyaka 2 yattibwa amazike gano wabula nga n'okutuusa kati ab'ekitongole Kiwuuwa ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko tekibaliiriranga. Kyokka gavumenti ye yeesuuliddeyo kwegamba ebisolo biri important okusinga ffe abantu. Obuzibu abatuuze babutadde ku kusaanyaawo ekibira ebisolo bino mwe byabeeranga nga kati tebikyalina wa kubeera. Ekibira ekyo nga tekinnavaawo ebintu ebyo tebyataataganyanga bantu. Kati ssaawa zino baatugambye egy'ekyanasi ky'amawulire ge twafunye byasuze mu bantu. Abakyala bagamba nti kati n'okugenda mu nnimiro oba ku nzizi batyayo olw'amazike gano okubatuusaako obulabe. Abasajja gye bakitiira naye ate ffe abakazi sigenda kuluuzi agita ndaka n'endagala zennyini kati tobiraba ebitooke biganda tofumbisa biganda naye ng'ebitooke tubirina emmanga eyo. Abatuuze basabye ab'ekitongole ki Uganda Wildlife Authority okujja okutwala ebisolo bino nga tebannaba kutandika nabo kwerwanako. Ebisolo tujja bitta ffe tubadde tetubinaako mitawaana kuba bibadde byeyigira. Ffe tugenda kwekolamu omulimo tukitte batusibe tetulina kyakukola. Omwogezi w'ekitongole kino Kiwuuwa Bashir Hanji asabye abatuuze okubategeezanga mu budde olwo nabo basobole okusitukiramu. We are not happy to hear about these cases, but we request the community to notify us quickly so that we are able to mobilize and go and make sure that we rescue them from these animals, or also rescue the animals, because sometimes the communities might want to mobilize themselves and either kill these animals, which we don't want to happen. We don't want to see a community member killed by animals. We don't want to see a community member injured by animals. But also we don't want to see an animal injured, killed by the community members. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ekitongole kino Kiwuuwa kisuubizza okukwata amazike gano okuviira ddala mu mwaka gwa 2024 wabula nga n'okutuusa kati tebagakwatanga. Barbara Nalweyiso agafeeyo ku Spark TV.